Ekyekango kikudde ku zooni 12 ku kyalo Golf ekisangibwa ekitintale mu ggombolola y'Ennakawa oluvannyuma lwa Malik abadde bba wa Manjeeri kati omugenzi okukomawo ku safaari gye yabadde n'asanga ng'ennyumba nzigale kyokka ng'essimu ya mukyala we evugira mu nnyumba naye nga takwata. Kino kyamuwalirizza okukwatagana n'abantu b'oku kyalo okumenya eddirisa olwo amaaso n'agakuba ku mulambo gwa mukyala we ekyamwaliriza okumenya oluggi era abadduukirize bagenze okutuuka ku mukyala nga kituufu mufu naye ng'omwana we ow'omwaka gumu n'ekitundu talabikako. Wano abamu ku balirwana be twogeddeko nabo batubuulidde ebimu ku byabaddewo. Naye nga mu kitundu kyaffe tunyoleddwa nnyo kubanga incidence eyo okusinziira ebiri mu nsi nga bwe bitambula. Kale tetumanyi bwe tugenda kikola kuba naffe abasigaddewo tweraliikiridde. Oluvannyuma poliisi okuva ekitintale etuuse era n'etandika okwekebejja nga bwe babuuliriza ab'oku mulirwano oba nga waliwo bye baawulidde. Oluvannyuma nga basirikale bayingidde mu nnyumba okwekebejja omulambo gwa Manjeeri kye babuuseeko okusanga nga n'omwana obwedda atalabikako yamwebakidde era naye n'afa. Abadde bba wa Manjeeri atubuulidde engeri gye yasanzemu mukyala we era n'atutegeeza nti tebabadde na buzibu bwonna. Era gyasera nayogeddeko naye gyomisa nayogedde naye n'olweggulo nayogedde naye nemugamba ewonye era nvaawo kati nkomawo kati ngendo olwaleero nkuba essimu katerekagikwata naye ng'essimu terekagikwata kwe kupaakinga motoka wali nensaba bakama bange basalaza okunyuka zibadde tezinatuuka ne mbagamba kangende nkyuse ku ngoye kuba kati ennaku 2 ndi mu ngoye zino. Ssentebe wa zooni 12 ekitintale Ndawula Godfrey annyonnyodde ekiteeberezebwa okubanga kye kyaviiriddeko okufa kw'omutuuze ono. Tuyinvolvinze poliisi ekitintale nejja ne Soko najjo ku Kuyinja Road okulaba nga tuggulawo tulabe ogubadde naye ogubadde guli nti omukyala n'omwana omukyala alabika yeewadde butwa era tusanze afudde n'omwana we. Ono agamba nti guno mulundi gwa kubiri mu ssabbiiti emu nga basanga abantu abafudde mu ngeri y'emu mu kitundu kye. Tulina omusomesa gwe twasanga era ng'afiiridde mu nnyumba yakoma okubeera mu banne ku Sande ku Mande n'atajja ku ssomero ku Lwokubiri banne ne bajja okucekinga twasanga nswera ze zaatwaniriza nga yamaze dde okufa mu nnyumba naye oyo yalabika nga yabika bwabise mutima abantu basanga omusaayi nga muyitirivu nnyo ku buliri bwe yali yeebase. Poliisi gye tufunidde ku lukomo lw'essimu ekakasizza okufa kw'omukyalo ono era ne batutegeeza okunoonyereza ku nsonga eno kwatandise dda. Oluvannyuma poliisi emirambo gy'abano egitutte okwongera okugyekebejja. Kitalo nnyo kitalo.